Eddakiika 15 nga kyezijje zeegaana essaawa 11 ez'okumakya, enkuba ebadde etonnya okufaananako ne gye bagoba mu ggulu. Etandise okufukirira ekibuga Kampala ekimanyiddwa okubaamu enfuufu n'ebinnya mu nguudo. Obudde nga butambudde, amazzi gatandise okwetuuma mu nguudo ezimu, naddala eziyingirako n'okufuluma ekibuga, gwe wamma obudde ne buddugala. We tutuukidde Nakawa nga bw'oba oludde okuyitawo, oyinza okulowooza nti ekitundu kino kyamaamirwa ennyanja kuba amazzi agabadde gajjudde obusungu gatuuse n'okukulukusa kreti za sooda ebyembi, ate kreti zino zitandise okuziba ekkubo ko n'okuzibikira amazzi okutambula, ekiwalirizza abakuumi ababadde okumpi okwevaamu bazikuŋŋaanye. Mu kaseera ako, ekitundu ku luguudo luno kibadde kibulidde mu mazzi nga n'emmotoka okusalawo erina kuba nsajja nnyo. Ku Jinja Road, mu kitundu ekimanyiddwa nga Kitugum House, amazzi gabadde makambwe ng'agaliko aduumira. Gano gatuuse n'okutandika okusindiikiriza ab'ebidduka ababadde beetantala okugasala, era bangi balabiddwako nga bakozesa enguudo endala okusobola okuyingira ekibuga. Ku Centenary Park awali wateekebwawo ng'ekifo ekikwata amazzi ga mukoko okugakkakkanya okuva lwe kyaweebwayo eri bamusigansimbi, Kajjampuni yabalagala mu bbwa kubanga wano amazzi tugasanze gaabukadde dda. Oluguudo lwa Northern Bypass naye awatera okutawaanyizibwa amataba, tusanze oluguudo lwabuliddemu dda era ng'abalina mmotoka ennafu bakyusa kudda waka. Newankubadde ng'emyalo egyazimbibwa mu kitundu kino gibadde girwana bwezizingirira okugakkakkanya, gibadde gisiwa nsaano ku mazzi. Nga tuvudde wano tulalambadde tugenda Namasuba, ng'eno nayo nga bulijjo tusanze amazzi geegazaanya, ng'ebidduka okusalawo ababivuga basooka kwewonga eri Katonda. Abatamanya lugero lwa kambuukire baabawaabuukidde, bo mmotoka zaabwe amazzi gaziremesezza okusala. Waliwo omusajja alaze obuzira ayingidde mu mazzi okununula owa boodabooda eyabadde aleeta essagaliko okusala amazzi ne gamutwala, era singa tekibadde kisa kya Katonda ono eyiye babadde bavuunika. Baabatambuza ebigere balabye emmotoka zinafuye ne basalawo okukiibiriza mpola mpola nga bwe bakwata ku byuma ebyawula oluguudo, si kulwa ng'akateebe kabamira. Mu ndabika n'ennyinyonnyola, enkuba eno ebadde yaludde okulabwako, kyokka abakulira ekitongole ki KCCA bo bagamba nti basiibye bakuba bulatti, nanti amazzi gano gakkakkanye mu bbanga ttono ddala ng'enkuba ekedde okukira ku nkuba endala ezzeetonnya mu Kampala, ekyoleka nti emyala gye bazze bazimba gikola omulimu mwana wattu ogutagambika. Ebifo byonna nga wano e Lugogo amazzi gaakulukuse ne gaggwawo mu ddakiika ezitasukka 15. Kitegeeza omulimu gwe tuze tukola ogw'okugogola emyala, ogw'okugaziya emyala awamu n'okulaba muno gibeera mu mbeera ennuŋŋamu gukoze era gugenda kukolera ddala gye tugenda mu maaso. Newankubadde ayogedde atyo, mu bitundu naddala eby'ennateete embeera ekyali mbi ddala, era ku nsonga z'eno Nuwabiina yanukudde bw'ati. Ekifo ky'ennateete ku luguudo lw'e Masaka twakozeewo box culvert okugaziya amazzi, okugaziya omwalo ogwo n'amazzi we gakulukutira okuyita mu luguudo, era nga singa enkuba ebadde tetandise nga y'amaanyi ne ku Big Loaf ku luguudo lw'e Masaka olukadde nawo tutandise era tugenda kutandikawo box culvert endala engazi. Kino kireeseewo okwebuuza kwani alina okusasulira ebintu ebifiiriddwa mu nkuba eno. Ku nsonga y'amataba n'amamotoka okuyingira mu mataba, tuwa okuwabula mu kiseera naddala mu sizoni eno, twataddeyo okuwabula nti bw'oba ovuga ekidduka n'osanga amazzi agalegamye toyitamu, sooka olinde.
ng'enkuba kyenkana kyejja etandike. Kino kyongedde okuteeka emitima gy'Abannakampala ku bunkenke kubanga emitawaana egiva mu kubuuga kw'amazzi gibadde ng'egitandika obutandisi nga kibalese mu mbeera ya kyewalya nga bw'olaba ennaku olekayo.